tusembeyo nene mbozi natutunulire ababaka abafunye millions 2 nga ate waliwo sente zetakweza Lumima Mawugwe because twalabye ministry ngegamba nti yetagayo sente ndawugula eddagala lya Lumima Mawugwe n'ate eno ababaka ne bawa million 2 motoka Sagirinya ina 2 Sagirinya yabambi agenda kuzayo Samim Malenda ina 2 lwaki balaba NUP nabe naye mubala ate abenale mtu babala tangeno government mwe bali bala Rebecca Kadaga we nalemu balabe naye mbona bafunye sente tubalabe ate bo tubabala coach babo ne bali mu parliament yemu anti bo bakkiriza bajja okiwulira bakkiriza bagenda serving out government ya Musabba kati gwazavumirira Musabba kaziwe Basiri mbazira ebibiri biriwa wawasiza mbaga yakubiri Bashiri yagezo wasa nga tanaba ki tanabafuna 2 oyo omukazi wakubiri yesebo kati no linda no wa mu campaign awo busidamu obupi omubangako izuma ebibiri byaze bonna basirisa emye Sagirinya yabagambina tayina katuya kibagenda okukola kyebayita wood winking okubuzaabuza kowa wansi kyova olabanga MP yenna atalina byateesa asooka kugulira buwunga na kivaani n'akiteekako mu ambulance kubuzaabuza teriyo MP akiikirira kolola agula ambulance Muhammad Nsereka agula ambulance bonna beesobola si kyekyo Muhammad Nsereka amanye ekyamutwala mu parliament eri kyateeseza sigula ambulance Nolwokuba Sagirinya akimanyi mumpi tajja tuka kazindaalo kali agulirawo vaani n'akubuzaabuza n'akuwa ennyama n'akuwa segiboxi ne Sagirinya yagambye ebibiri ebyazze agenda bigaba mu kawempe bakiikirira agenda bikwatako okategedde akakodyo buli yabifunye omanyi wagamba owa opposition nze bino ebibiri ngenda biteeka bantu bange naye kati kyotamanyi omuntu wa bulijjo togenda bawo ku accountability agenda gula obuwunga Diana emu million ngabi 2 agawera 10 katato adukenda at least Samim Malende bamuyigga agent bamuyigga kwese ate bamuyigira kishabi anti abawe ku 2 bebagenda mu parliament omanyi wagambye saakolako muntu n'andagaano bintu byali byabwerere nyizo bawaayo kongaabo abamuyambako mwana Adamu ali wansi wegendereze nnyo munabyabufuzi ne waba Musabba mugenderere era muwetedde izimo wetedde musajja oyo omugateddemu era mukwata mu ngalo n'ampa emitwalo 3 nagafuna Museveni omuyita mmere bano abafuzi bagenderere asa tuyagakuwa ayina abaana baabo ku gate awo batema buli kye bakuwadde ne kigwa kati kakubulire ku sente zino ebibiri sente ezo oba woba ojjukira parliament ziyisengawo era nga bazeewa parliament eyaggwa abantu bamala kayana ne bajja million 2 ne bazifuna 10 ameka 5 njagala obategeezaako bannayuganda baparliamentarian balinga balooya opangisa looya n'olina apangisa looya nebo balooya abo baddeyo ne banyumya ne bagamba tukupe bwe tutyo omusango kati bano MP mulaba abaliwo today zino ensi zifugibwa abasajja bagezi Museveni n'abavuganya yabateekawo babobi nkutidde shia bobi gwembulirayo omuntu agudde akalulu emirundi ena nazimba mansion ngate anti ulira ngakugamba banne gotunula ku family ye Dax Vibes ayimba wa agula studio empya ne kalina yazimbe vibration wale kamochi akola wa kwembulira factory banjo mani mwakola banne mwe batakola banjo mani akola mu umembe chikamyufu waza mita mabeganze mumanyi kuvana gwembulya chairman Nyanzi akola wa chairman Nyanzi yakola yazimbe ebizimbe wanekamochi anti wa opportunity bank pangisa banjo ngakola wa chairman Nyanzi uli mwana mutoze nkulidde wano kugambye chairman mu ghetto yatereke nago chovaba etaito temuvaako ebibbe byonna mukamocha bigenda wa Nyanzi abadde wano yatunda kadi za nupu nkugambye Nyanzi yesalewa NUP Nyanzi ye genocide wa NUP akola atya ye genocide wa NUP kakati uliriza kino njagala nkubulye gwe mwana gwa abadde ekitalya gwe mwana gwe basiba Ssenyonya ayina akakiiko akacekinga ebyobugagga by'eggwanga ebyobugagga by'ababaka abagagga agenda tula n'abasudiiru buli ddiiru gy'abakutulaawo ebeera mu buwumbi
bamwocheyo zake bali ba commissioner basegirinya woba toyina kintu kye wayingiramu mweno weeve wedde lailo weesonyiwe ebintu ebyo abasajja bavudde mu kalulu batadde amayumba gotalabanga manyega tuve mu politics ono ati nkubuulira wakati wano bantu balina essuubi mu Bobi Wine sebo okuvuganya gavumenti kintu kizibu nnyo amama mbabazi Bobi Wine alina ssente kuba amama mbabazi mama yali mugagga we bamusirikisa ne bamuteeka mu koona we bati Besigye yatandika okuvuganya Museveni ng'alina emyaka 4 mwesatu Besigye yawezezza 65 ekyo kitegeeza Besigye takyayinza kukola mu ofiisi yonna Museveni bamukaddiyiza kati golowooza mbw'omala gavuganya Museveni n'olaga emmaali zo simanyi nina biiki simanyi olowooza gavumenti politics tabeera bwatyo kyova olaba Besigye bizinesi gy'ayina eba mu franchise kitegeeza ki nti oleeta bizinesi eri international n'obeera just mu vujjirizi nti totaalo za furansi ne gavumenti ezirinaako ki authority Besigye ye musolooza yasololeza abafalansa n'alya komishoni that's why mu kumubula kamere nga mugamba nti petrol station za Besigye zikola ng'abagamba si zange kati Bobi Wine business gyayinza okuba nayo wano n'asigala mu politics ye business nga woolaba nti McDonald's franchise nti KFC yeri naye toyina biiki kati afulu beggwanga nga wayagala ali mu America mu firimu ya milioni 6 eza dola ali mu bulamu obulungi alina bulletproof bagikwata ne bagizaayo Museveni n'awandiika gututegeera directive yawandiika n'abagamba mugimuwe omusala alisasulanga tegeza Museveni yasasula yabagamba omusala alisasulanga revenue ekuwola wali gendo gyeyo ku kintu naawe waliogezeko mu revenue bawola directive ya president yamuddize motoka nti mugimuddize ab'ekitala yamubate nga tuli mu lockdown kooti eyimiridde nze nkubuulidde omuntu bamusiba emyezi 6 nadda nga akusinga obugagga abo abaana bayaaya njagala kubuulyayo ekintu kimu kino saagala ogambo bandi weenaaleemu njagala obeere musajja wa mazima baleese abasajja be bakutte ku katumba wamala wabalabye bafaruku ba nabalabye wabalabye emigongo yesebo nga byonna mikube giriwe gi naye njagala ojjuke nti banubiyaniri bakomawo ne ba Edi Mutwe nga bagamba babakutulugunyizewa nubiyaniri yatugamba bamuwanika okukakananga ebyerubaga babikonyeko ngamba kati wulira naye bw'otunuulira abantu be bakutte ku katumba n'ozzako emabega obwongo bwo ne bujjukira abantu be bakwata ku kaweesa omugenzi Kagezi Kirumira abasibe Kayula be yakubira Nalufeenya nzijukira awo no kyengezaako okutuukirako point kyeki bannange bw'okwata abasajja bano n'okwata ne ba Edi Mutwe okakasa ba Edi Mutwe baba batulugunya Edi Mutwe bayeka bamucunyamu Isma Edi Mutwe yavaayo alajana Nubia nakola n'oluyimba bane kwebyo tetuli kwebyo oba onondeta mu interview for just simplicity ngamba nkugambye abasajja be baleese ku katumba emigongo bojaga nti mikube kakati bw'oleta banubiyaniri abaava walabako omuntu yavudde ekitali yagenda mu ddwaliro wabalabako Edi Mutwe amanyi bwe yenkana munene anyirira kati abasajja be baleese katumba ekyo kye bayita tocha toyinza va mukomera nga toyinaako wadde kasikulaki sigamba nti okubeera mu kkomera kirungi naye nkwawulirawo nti ekigambo nti batutokyalinga banubiyaniri kye bajja nakyo si kituufu kubanga omuntu omutokyalinge twamulabyeko ne human rights nevanega poliisi mutubuulire ekyakoze eki ekyabaddewo segirinya ava ekitanaagala muno bamumenye ekibumba simanyi bakijjamu omulabyeko nga bakijjamu abo abaana balina okulimba okutegeke bakwata Bobi Wine n'agamba bamuyiye ebyenda Nubiyaniri n'agamba afudde simanyi afudde ensigo Isma nga tumaliza wano ababaka ba NUP babagande sente
bagenda zigabira abantu baabwe anti Abenale tewali n'omu yabbe amagamba n'agamba. buli abenale mu bo bagenda kugamba era omuntu yenna atasobola kwedefendinga ku ssente ezo otegerawo ti muki tasaana ba mu parliament ogenda bagenda kwedefendinga otya mbadde ndabagamba nti ofisi ya parliament bino byebijjiramu anti naye olwedde olina emmotoka anti bulira bwenfuuka chief justice today mpuuga tomulaba yafuuse leader of Lidika abadde talina mmotoka abiririggira mu ofiisi era sandikutte ssente ezo zonna sandiwaddeko muntu wadde oggula akawunga sandiwadde kubanga nze nandibadde ne reason yessente naye kibaleetera okudda eno neeno nedda baalimba dde abantu kuba nabo babadde si mp nga bakulitisayizinga bmp ozifuna kakati oli mp naye wagikoze eki wagifunye